Ennyonyi zino ez'ekika kya Bombardier CRJ zagulidde Canada ku buwumbi 2.8 bwa Uganda zitonnya ku kisaawe ky'ennyonyi Ntebe ekikadde ku ssaawa 4:2 ez'okumakya. Wano Pulezidenti Museveni ne mukyala Janet Museveni nabo babadde bataka okuzaaniriza n'okuzitongoza. Pulezidenti ne mukyala we baziyingiddemu okulaba nga bwe zifaana munda n'okuzirambula nga zituuza abantu 76. Your Excellency, we know you wear a hat all the time. We made a special hat for you. This is only one piece, only for you. Omukolo gw'okuzitongoza gwetabyeko abantu bangi ddala era nga Pulezidenti mu kwogerako asoose kulaalika nti Uganda Airlines tegenda kuddamu kufa kubanga bakoze buli kintu ekyetaagisa eyimirewo. The only thing you need is to be disciplined and say when there's something important ebirala kambireke esirangiteke ku kino kive mu ddiiro. If you do that, there's nothing you cannot do. Akubiriza bannayuganda okwagala ensi yaabwe tikubanga buli muntu agyegomba. Everybody in the world cries for the beauty of Uganda. But some of the Ugandans want to destroy that beauty by destroying the environment. The forests, the wetlands, the mountains. Please, I want all of us to cooperate and speak with one language. Ayongeddeko nti ennyonyi zino buli emu bagiguza obukadde $28 eza dola era nga baguze nnya ezigenda okukola mu mawanga gatulinaanye. Each one is $28 million paid cash. This man has got a receipt, this mzungu here. The other ones which are still there, we have already paid the pre-delivery installments. And even the Airbus, we have paid the required installments. Museveni era yeebazizza Canada, Paalamenti ya kuno, bayinginiya wamu n'abalala abalina kye bakoze okulaba nga ennyonyi zino zireetebwa. Therefore, with these few words, it is my pleasure to kutongoza Uganda Airlines and wish you wabula baleseeko bbiri z'okwokusooka oluvannyuma baleete endala mu mwezi ogw'omusanvu omwaka guno ate endala ya A338 ekika kya Airbus ezitiika abantu abasukka 240 ne 228 za kutuuka mu Desemba wakati wa 2020 ne 2021. Omumyuka wa Pulezidenti wa Bombardier Janet agambye nti basanyufu nnyo okulaba nga baguddewo enkolagana ne Uganda era n'agamba nti Uganda nsi nnungi nga bagenda kwongera okugiranga. And I wish you all the best for a successful operation and relaunch of Uganda Airlines. Ate Minisita Monica Zuba agambye nti musanyufu nnyo okuba ng'ekirowoozo kyabwe kimaze okutuukirira. This is the day that the Lord has made. For the flying crane has landed. Ye Captain Mike Mukula asabye abagenda okuddukanya Uganda Airlines baleme kuteeka mu byabufuzi. Bajja gikuba ekiko kubanga ennyonyi eno eri mu competitive market eno eriko Air Rwanda oba Rwanda Air, Kenya Airways, Air Tanzania, Ethiopian Airlines, Emirates. Supporting enteekateeka za gavumenti twongera okusaba n'okukola amafactory. Pulezidenti abadde ayogerako ku ddwaliro eppya lye tugenda okuleeta eryo nalyo lijja kwakomodatinga abasawo baffe bangi nnyo. Kigongo Sebalamu, Nobedi Lutale bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.